Wa boda omubbi n'atali mubbi obaawula otya? Sikyo yagala okubuuza. Ababoda bano ababoda kati ennaku zino baalese piki ze bayita uju. Nazino bajaji zino ezakiwagi. Kale ne TVS buli muntu yasobola okukozesa piki okusinziira gy'aba ayina. Ennaku zino wa boda boda ennaku zino abali smart ennyo abo mubeegendereze. Oyagala gamba nti abakyafu babeere be baboda badda. Ate era sisema n'omukyafu asobola okukubba. N'omukyafu asobola okukubba. N'ekyo ekyokubba nti omuntu okubba omuntu nze nandigamba bwe nti kiba kyamukuliramu aba asangibwa mubbi. Wakati nze ku myaka nze mu bbanga limaze mu boda boda nze Charles ne bompa delivery ne bompa sente nga ziri mmeka mmeka oba mpadde delivery oba delivery ki sibikula delivery ya muntu. Ate era nze ne besanga customer nga alina mitwalo 2 olusi gye tugenze makati nze naku nze singira mu bukolido. Tuka mu bukolido eyo omusaabaze alina ka mitwalo 2 wenonye omudize change olusi ne bakubira eyo. Nze nabanako n'ababbi. Abanako na andi zinalinga musenga nakayingira boda boda mu 2021 nga twakava mu covid awo. Twaniriza nnyo ku Brown Skin event amanya nze Fiona nga bulijjo tuli wanene Ekisasi ku Satellite Hotel. Webale ku subscribinga, webale ku likinga, webale ku commentinga, mbalabe eyo nga mu commentinga bambi, mwebale nnyo mwebale ddala, mwebale ku viewinga tekisinga obukulu awamu n'oku subscribinga. Thank you so much. Olunaku lwa leero nine n'omuntu abaagalwa b'abangi omanyi waliwo entambula eziri mu kibuga munene nga ne waba oyina emmotoka ebyaddala olina ogikozesaako oba woyagala oba toyagala. Lisito ono kakati bw'oba oyagala oba toyagala oyina okuwuliriza ababoda biki bye bayitamu mwe abasabaze mulina empisa embi babandoopedde dda ne ŋŋamba kanzija muleeta abaloope direct abasabaze temusasula. Bwe muyingira mu bikomera byammwe temwagala bifulumamu. Ekirala abasaabaze muvuma ababoda muvuma bannammwe. Mulowooza nti nogwo si mulimu. Abatakisi muvumanya ababoda tebalina magezi tebategeera. Bino byonna babindoopedde ne ŋŋamba kamuleeta ajja abegambire direct kitegeera bandoopedde abasaabaze. You people munyaga bannammwe akola delivery ya mitwalo 2 ng'akozesa n'ezize sebo n'otamwa wadde n'ekikumi n'omugamba ddi aleete n'ebirala ate nga nabo bantu mubayisaamu amaaso. N'ekisingawo obukulu baŋŋambye mbu abakyala temwagala basajja ba boda. Lwaki temufumbira basajja ba boda? Lwaki baboda bwakwana muyisaamu amaaso? Ebyo byonna babindoopedde. Ne kati ne ŋŋamba nze Fiona omwagalwa w'abangi akolera abantu kamuleete yeeyogereko. Nsanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa okukusanga. Gyebaleko? Kale nawe gyebaleko. Kale oviirawa? Nviirako bweyogere Kakajjo Buto. Kakajjo Buto? Yeah. Gy'okolera wali stage? Like gyensula. Gyensula ene essaawa ena gyempangaalira naye kyokkola nkolera muno mu Ntinda, Kisaasi, Najjeera, Kulambiro, mu ttawuni. Lwaki wava erwo oyogere? Oli Lubyanza? Lwaki olina stage? Like nze nganze omuntu ne bompa stage ey'obwereere sobola gibeerako kufa sikyagala bukyanganako okuyingira boda mu 2018 saagala stage. Sookolendeko baatugamba abatalina stage muli babbi. Ate ezo mukanize sirimu abo boogamba nti tuli babbi. Nze ndi muntu mukozi era omukozi w'abantu era omwesigwa era omwesimbu. Era baatugamba nti no ababoda batalina stage
era bw'ogenda okulinnya boda tugeze nga stage eringa wali gwe n'ogenda n'olinnya wali bakugamba gende banaakubako akasawo tetubiriimu kituufu abantu abasinga balubyanza abamu babbi. Mulimu abajja okukola omulimu guno ogwa bodaboda nga kyo kituufu abamu bazze kufuniramu byabwe oba n'abajja okukola kati nga nze bwe najja mu bodaboda najja kukola yadde omulimu guno najja ogukola maama wange yetagwagala era nakola kyamaanyi omusikiriza okwagala guno omulimu yetagwagala kuba nalina okukola omulimu gwe nali nkola naye nga nze mpulya nkooye okunkozesa nengamba kanyingire bodaboda era nakakya kuya mugagga nengivuga n'ojjamu eyo weze nenjjamu eyange nenzijjamu gye nali nina kati nengiwummula nefuna eyo gye nafuna. Mufuzi alina boda bbiri. Mu bufuzi nina boda emu naye kale bwe nali nkooye ovuga boda enkadde nagamba njagala avuga ku boda empya kitegeera nentunda eri sente nenzikwazako byenkozesaako nenfuna nene ya looni era ngivuga ya looni. Ati kati batugamba kati batugamba ababoda baavu temulina ssente zimuloze mujja mbwera ababoda abamu bagamba boda mulimu gwa mufuna mpola gwa baavu nnyo mbwera omwava asembeyo nga musajja alina kuba ng'avuga boda. Ekyo kisazaamu omulimu gwa bodaboda tukyogere tuti nti omuntu okujja mu bodaboda taba nti mwavu oba nti gwabaavu. Bodaboda ate kankulage ti bodaboda erimu ssente kuba ezo kati nga benagamba ezenve wakasaawa 2 kitundu 3 kitundu so tukasaawa 7 nga ninamu emitwalo gyange ng'esatu naate waliwo omwana akola mu kampuni nga everyday tasobola akola mitwalo emeka 3 bakola gumu kuba zinakolanga mu kampuni nga bampa gumu 2-5 nga bampa ekyemisana n'ekyenkya naati kati aneza ogwo mu 2-5 n'amafuta ndaba agaba tegamala kuba nze nve waka picha negitekamu emitwalo 2 oba olumu gumu 8 kati ng'eja mafuta gye gaalinnye kati sedaba nze bodaboda njenyumirizamu. Ono wa boda sinaatuuka kumubuuza bibuuzo byange bye mwaŋŋambye ye ambuulira ebizibu mubuuze bulungi addemu atuddemu ebizibu bye yasanze. Kakati waliwo n'ekirala ife abasaabaze twemulugunya ekisooka mubeera bakyafu batya dati temuwoza kyokubiri kyogere brown kyogere mu ngeri ki nga tekigenda kuwawaala nnyo muyisa omukka musaabaze atudde ku piki why would you nga tewesse namuze waboda akintusaako nga nva ntawuni twetutuse nakinantinda nakintusako emirundi egyo kati ekyo kyoyogeddeko kisobola okutuukawo kuba nawe musaabaze nawe nnyo osookikola waliwo embeera ejja nga tiyeebereka nedda mwe mukikolesa kasonso nawe kasoma gwe kennyini oyinza okuba nga nawe otuo teruli bulungi babitukola so okuva waka nga embeera y'olubuto si nnungi naye abasajja lwaki oba ofuuwa abakazi tebalina ekyolubuto tekiriko ti musajja oba mukazi tetwakola tumanya abasajja tebafuuwa fenna kyekimu fenna katonda yatuwa embuto olwo eyensonga tugireko eyensonga tusoke tugireko nedda wamma ate mwe abakazi mulya nnyo mulyaguziba ebintu bingi singa baboda kati kufize wa bodaboda ekinemesa okulya kati nfe waka nga fokasinze ku kyakunoonya ssente ekyokulya ekyobukyafu kati ababodaboda abasinga kubeera nga bakyafu abeera nga asobola okuva waka ssaawa kweze 12 nadde waka ssaawa lugeze ssaawa 5 nga tabusitalina budde bwoza nga jatuuka ewaka akwate ekyangwe ayesimule kwene empale ate saati abaana neziwerawerako nejaketi eyo ati waliwo jaketi zetugula nga osobola gisimulako nojjako egundi kati ngene enfuufu yenajjera gye tukoleramu tusobola kwambala jaketi
ennaku 3 nga tojooza tufuna aba olimukolereza bano aba olimba tobalaba tosobola kulaba wabula loga nti nono mukyaafu waliwo bendaba yeesisiganye nera tekimpisa bulungi nange oli mufumbo siri mufumbo oyinayo ninayo batugamba aba boda buli siteegi oba buli kaalobeerako n'omukyala ebyo bikolebwa era mukwana nnyo nze siimu abo olina omu era gyali eyo yadde naye akyebuusabuusa tisimwagala naye nze kimanyi mwagala yandi ku mutima gwange kategedde ekirala kijagala okubuuza aba boda temulina byamazi you don't have secrets for example oyinza okunzija waneeno n'ontwala okumitinga brown client wo n'omutwala okumitinga omuntu then nadamu nakuya wa boda oli wa boda we nadamu nakuya nagamba jangu ontwale wano era si n'omutwala kati gwe omutwe gwe tegukwa kulowooza nti nayiza olayinza beera brother we ayinza obeera mukwano gwe noga nti nawe mwenzi bagamba temulina byama era babiŋŋambye abamu balina ebyama abamu tebalina byama wakati nze omulimu gwange guno gwenkoledde okuva mu 2018 nvuze bakasitoma ab'enjawulo sisobola atwala kasitoma olusigalo nga muka musajja nga gwagenda okumitinga oluusi nengenda nemusingananga naye mukolaki mumanyi kikakatako era kasitoma oyo mba mugenda mwogera asookubuuza mwana nagwe ngenda omumitinga naye twabako nakimu kyoyogera ekyo kiba kyama kyange naye ate era kale waliwo era ekikusukkako oluusi kati novaayo ekikwatako n'okomayo waka n'okomawo nga mu mikwano gyo nga gino gakati mulinayo mu stage nga n'okomawo singa kikutteko oja sinkane nga tolese linnya lyoli oba muntu gw'otutte naye ng'okirese mu kugereesa naye ng'oyagala omanyi kibeera kitya kaloosi olumu n'okyogera naye nga toyogedde manya oba oli gw'otutte wali ofunyeko sinayiro y'okutwala kasitoma bikale mu bufunze ekyo kiyinza obeera ekiwanvu sinaliyo ki gy'osinga ofuna gwe ne bakasitoma gyoga nti kino kintu sikyagenda era kasitoma bwakikola manyirawo kati kyoyo kaweddemu kati nze ekyokulabirako nze mu 2022 ku next saluni najjera nasangawo omusajja baadeni zaali sawa nga 5 nga zigenda mu 6 awo nze sikola kiro naŋŋamba mutwale mu tawuni tugenda mabega ga parliament opposite cases awo waliwo office za cases netugendaawo naŋŋamba yali ampatanye nga ngenda muvuga okuvaawo tugenda ku cases tuveewo tugende ku poliisi ekatwe tuve katwe tukomewo enakasero otuba tumalya tukoleki tukomewo twebale bulungi twagenda ku mabega ga parliament ku kesaawo netuvaawo tugende nate gunda ekatwe ku poliisi netuvaayo tugenda tuve katwe nga tuyingire musawa nga 11 kuba buli yali agenda linga alwawo kuba naye yasooka ogenda ali ku parliament asooka nentyamu nengamba omuntu atavaayo ati wonna abagenda nabali mukuva ninga atavaayo namba naavaayo nanga tugenda nga onoosonyiwa tugenda kyasinga okumala amaanyi okuva ssaawa 5 nga tugenda mu 6 omusaabaze yanta ssaawa 12:30 naye ezo 12:30 mbuuza batya bwe twava ekatwe ne tujja enakasero awo mu kiyemba awo katale awo waliwo abatunda amataala ag'ebbeeyi ag'omu nnyumba awo ne parkinga ku stage nenninda omusaabaze nempulira nga nenjala ennuma kati omusaabaze nga tajja mutufune n'ekyawa nga ndaba tuyingidde essaawa mmeka emu takomawo neŋŋamba awa enfaaki nensika ŋŋendewa ewaka nemmanya omusaabaze nanziba bw'ati
wali omusanze busanzi ku kkubo ng'atambula oba wali omumanyi? Namusanga busanzi ku kkubo. Anti era kati era ekyo noba ng'olina stage kibeerawo era kisobola okubeerawo. Oli asobola okuba nga mu ekyo ekitundu yakizeemu buzi kwolwo n'akweyambisa oba nga yenkola ye bweti. Kati omusango osobola omutegeera? Era namugamba ne musiŋŋaana nja mugamba kimu wanziba. Tewali mbeera gy'osaateekawo? Nze siyomba na kasitoma. Aba akyali kasitoma oyo? Kale kwekyo ekiseera ali kasitoma wange kuba yali ampadde omulimu yali tiyambala n'atatuukiriza. Naye nze siyomba na kasitoma, bwe buzibu bwange. Kati tumufuze tukyasobola kutwala tusatula kasitoma ngamba kanyingire wano okomewo. Era nze kasitoma kasongamba nti nkutwala nindaako wano oba lwakanyiza mutwalo sooka ompeeyo ku ssente. Ate ekyo kati nasigala kikola ku muntu gwenzijja awantu nga mumanyi. Nga kasitoma wange oye mulinda kuba bakasitoma bange ab'olulango nga yakubye nagamba kikyalisa oliwa jangu omutwaleko nawe bati oyo omulinda kuba nalina ne kasitoma wange nga yakubye n'omutwala entebe n'otuuka entebe n'atakuwa ssente nagamba ojja kujja onkime nkusasule omulundi gumu. Oyo musasuzi? Ye musasuzi. Waliwo bakasitoma ate abanyazi. Kati nze nga nze omuntu sikyavuga abaana basomero. Abaana b'essomero? Nze n'omumpa emitwalo 40 buli mwezi. Abazadde banyaga? Sivuga mwana wa ssomero, sivuga asikaali. So kweno basikaali batya? Abantu basikaali bano aba security. Sivuga basikaali kuva 2021. Basikaali nga ovuga kinoomu oba ng'ovugira kampani? Bano basikaali bano b'osinga bano bankuuma ku mirimu. Abo ntwalaako wali tebasasula? Asasula naye walayisi ate kyokka abaana 5,000 oba 2,000 agajjako mmeka 10,000 kyokka toziba nga ogenda omuteeka. Kati ekyangomesa basikaali kikino mu 2021 nasanga omusaabaze nasanga asikaali ku lawundi yako Airtel wali ng'ogenda ku yard nangamba muleete wano boyogerere ku keke eri opposite ne Tazani. Kati tutuukawo ekireka ngamba kagenda ajjeko sente kuki ku mobile money. Nalinda omuntu kyanga kasitoma ankubira essimu oli wakyalisa oli wonimba kyanga ate kasitoma aliko sente. Asikaali ne mulekaawo era okuva olwo nagamba siriga muvuga asikaali. Kati gwe kitegeeza buli mistake buli ensobezza olunaku lumu togiddira? Sigiddira. Kitegeeza mistake gy'olabye olunaku olusooka oluddako toddamu? Bagamba yalalumiddwa ku musota ne bwalaba olweyo oba ekisanja oba ekyayi adduka misinde kuba amanya guyinza oba nga musota naye ate nga si musota. Naye kati nze nabita sivuga mwana wa ssomero sivuga asikaali. Muzadde yali akunyazeeko? Bangi. Kati akunyaga agamba ati? Kati osobola kati wawe navuga nga buli wiiki ampa emitwalo buli day yali ampa nusu kakaaga buli day ng'omwana mutwala ne mukima. Distant yali yawala kuba nali mujjanga wali najjera nali mujjanga wali naalya ku muzikiti nga mutwala ku Hillside baalinga babiri ngamba kimayo ne mbatwala ewaka mbakima nga munaku ampa kakaaga. Naye kyasinga kale muzadde yeyambye yadde yatuuka ekiseera ntugane ekyatulemesa okuba nga namuta. Nze bw'ongamba nti ku Friday inakuwa ssente zo ate n'ozimpa ku Sunday biba biralamu. Toli mugumiikiriza? Biba biralamu nnyo kubanga nze bwe mba nvuga omuntu okuva ku Monday up to Friday kitegeeza mba nkozesa amafuta gange era obudde bwe mba nkuwadde nawe oba n'okweterezamu n'okola ki n'onoonya ssente zange. Lwaki mbatuka ku Friday ngamba mbu ssente Charles sinafuna ku ssente nja kukulaba ku Sunday. Anti kati kitegeeza ekirungi aba akugambye kati aba asinzeko n'aggyeko essimu. Ate kati nakyonza obala kubanza oba aggyeko essimu asinga. Kati era toli mugumiikiriza? Ati nzivanze zatu emibisi bikaanyamu nze okkaana ne kasitoma akulesa asinga.
laga uli sinairo jigezaako omuntu gumu n'ogivaamu yes tokaka sikaka mbeera togumiikiriza nze omuntu atakaka mbeera togumiikiriza ndi mugumiikiriza n'ebintu ebimu sikaka kati kankubuuze kintu ki ekibi ennyo kyogamba nti neeno kyatuukako nempira ngaomulimu gwa boda guntamidde ddala naddala nga kivudde ku baboda bano ababoda bannaffe abamu balina enkwe tubeera n'ababodaboda naye nga abamu tebaagaliza ababoda abamu tebaagaliza naddala nga abastage ababeera ku mastage abo bano bambeera n'amastage obasingana ku mastage osobola okusinga n'omusajja ku stage nga ku stage amazeeko emyaka 10 naye nga gwe yakajjako bw'ojja katigeze funekiza buyinza oba nga nakajjako naye nzija ne piki ng'ensingo eyo yakola ki aluddewo kati nga kwenesa abafumiza zi bajaji ze zirina obugundi za ujuhe zi tvs somusingana nga ye ali ku bajaji ziri enkola enkadde kati nga kasitoma oyo aze ayagala nnyo zino piki ki ennene zino eziriko kati nga oba akatuukawo ku gundi nga akiraba bubi kugamba oyo abeera mwangu nnyo kugamba okukola ekintu kyonna baloga nnyo naye kati akuloga atate ng'oba otambula tobeerawo nti n'ogenda kubeerawo mpaka kati oba nze atakitegeera bulungi kubanga owa booda bwe bamwina kati gwatalina stage omuntu akuloga ati kati ku stage tuyinza ogamba nti ayinza okuloga ng'oze n'opaakinga n'akwako byakuwa ebyokulya naye kati gwatalina stage atambula obutambuzi wa munne aba agenda kuloga bati kati kyova olaba nze nakugambira nze stage simbi naye stage ekisinga abatamu esinza otugoba ku ma stage abasajja ababeera ku ma stage abaziruddeko bannange balina emitima emibi abo bakulu bannange balina emitima emibi oba kati nze nibubuka nze ku stage tugeze for example nze ku stage nga nina emyaka 2 nsanzeko omusajja ali mu myaka 35-40 kitegeeza nze we nabeera n'emyaka bwewabeeranga n'emyaka 2 nze nalina emyaka 0 ngosiga sinana kuzaalibwa nga gwoli ku stage bwoba oli waana nze nga ndi waabi kiza munalinga sinana kuzaalibwa nga gwoli ku stage kitegeeza nkuze nze ku stage nyaniriza osi onuŋŋamye naye bati yazaalibwa ku stage ayinza okuba nga stage yagimazeeko emyaka nga 5 stage ezo zo ziba mupangisa muntu tugeze ti ekifo kya gundi ne mukipangisa nemukyaka ku stage oba specific kya government ebyo nabyo sikitegeera stage kati stage basinziira batya waliwo okuba kati tugeze for example tulanga junction yegundi yenajera nga kidde buwate kati osobola okuba nti bwenyimirira wano mweno junction nentula ku kyebuwate ndabayo customer bwetunula eri ku kiva ekira ndabayo customer bwetunula ku kiva egundi najera entinda kiva entinda nti ndabayo customer awo netukolawo stage just kubatisa bupati era wabawo nanyini watwalawo mupangisa sente kubeera ogigula stage ogula stage parkinga okka bakugamba ojasasula emitwalo 4 tukuwe ne kadi kakasa bw'ogigula oba obimaze bw'osangawo omulala zibambaoko stage eno bw'ogula stage ne bagamba stage yawano ya mitwalo noba bukadde 5 noba sija sticks kisiza sente zaawe stage eyo bw'ogigula n'ogigula bagenda kuwa ekikakasa nti okoze ki ogiguze balina bakuwa kaadi ekakasa nti goli memba wa wano stage ne bwemba mu boda nengera nenyingira emmotoka nga stage yange sigitunze bona mwaka ne bwegaana nkomawo ku stage nenkola ki kati bw'oba toliwo nojja n'osangawo omulala tebasobola teekawo omulala wasigala nga weereere
stage yebeera nnene kisinzira bugazi bwayo ebeera nnene kubeera bwojja tosobola bulwawo parking. Kati kankubuuze n'ekirala bwe mba ndi musaabaze wange ndalinnya booda omanye abasaabaze tulina obuzibu buno abasinga tulina complaints n'eno aba booda abasinga abamu 50% abamu babbi nti olinnya booda n'otuukayo nga mubbi ayi personal wa booda yavuga nampa balance nama namusikako n'agenda omukazi ntya n'okusala ekkubo yasala ekkubo ng'alinga akanyonyi n'agenda n'atwala balance wange kati ntegeera nti noona wa booda mubbi oba si mubbi kuba kyemmanyi obulungi buli kintu kati waneeno osobola okumanya nti noono omuntu eyekubanya amasuuto mufeere wa Superlife ozijjukiza Superlife mu 2019 luna Superlife bannange muleke emboza ya Superlife yogiveeko giveeko bubi naye nga manya twa booda omubbi n'atali mubbi wamu owa booda omubbi n'atali mubbi obaawula otya sikyoyagala okubuuza ababooda bano ababooda kati ennaku zino baalese piki ze bayita awuju nga zino bajaji zino ezakiwagi kale ne TVS buli muntu kale asobola okukozesa piki okusinziira gy'aba ayina naye ennaku zino owa booda booda ennaku zino abali smart ennyo abo mubegendereze oyagala gamba nti abakyafu babeere be babooda ate era sisema nti n'omukyafu asobola okukubba n'omukyafu asobola okukubba nekyo ekyokubba nti omuntu okubba omuntu nze nandigamba bwe nti kiba kyamukuliramu aba asangibwa mubbi wakati nze ku myaka nze mu bbanga limaze mu booda booda nze Charles ne bompa delivery ne bompa ssente nga ziri mmeka oba mpadde delivery oba delivery ki si bikula delivery ya muntu ate era nze ne besanga customer nga alina mitwalo 2 oluusi gye tugenze makati nze naku nze singira mu bukolido tuka mu bukolido eyo omusaabaze alina ka mitwalo 2 wenonyononya omudize change oluusi ne bakubira eyo nze nabaanako n'ababbi abaanako anti zenalinga bwesenga nakayingira booda booda mu 2020 bakava mu covid awo navuga omusaabaze naŋŋamba ntwala muki yalangamba mutwale wa eno wansi wa Kisekka tatuuka mu kkubo yinza okulaba nga embeera ze zikyuka nemugamba waayo gundi va ku piki yange sigenda sobola kutwala naŋŋamba sebo ojja kuntwala nemugamba mwakwekengere serali nkeera nankeera 11 nanga ava ku piki nemugamba nanga sijja givaako nanga ojja kuntwala nemugamba ng'agigaaniddeko nemugamba ngenda kukuba enduulu naŋŋamba lwaki tontute nemugamba okusinziira tulamudde ssente ate n'embeera zitaza okukyuka nsigenda kweke omanyize bw'oba ovuga omusaabaze ono bw'otula ku piki yange buli kyokola ku piki yange mba nkuwulira n'oba weeseetula nina okuvuga omusaabaze nga mbulya atatereera mugala gundi tereera tatereera kitegeeza mwembeera tatereera ayinza oba nga akambe bakali wala nga yagala akasembeze kumpi ate yali ansinga yali muwanvu nga ate ansinga ku kiwago kati nga ndaba sijasobola kukola ki kiringa namubwira dakika nga 3 dakika 3 oba ovuzeeko distance namutekako yali bulungi naye mutandika mu dakika ezo 3 ngenda okuwulira nga ate bwagenda okukikolera otugenda okutuuka ngaliwo akazikiza tawo nemmanya ti embeera enzo bakasi nnungi lwaki oba olaba nze sikyakeera nze sikyakeera sikyakeera ate sikyannyoka kiro nze kasazi wera 12 obudde bwange bubanga obutuuse obwokudda ewaka
so kati ababbi bwe bati omubbi bwatu ne muwona naye nga kwali kusikangana muguwa natuuka wali akasenta nenjipakinga nemugaa nosivaawo nga sivaawo nemugaa asagala nasente zo gofuna bufunyi wa bodaboda malala akoleki akutwala bwentu nemuwona kitegeeza nva kutuuka mukali akazikiza naye ne moment gye yalimu ey'okubeera nga tatereera nedda nnyabo ate obufanga ate n'ekirala ofubanga nnyo nze bwe namula n'omusaabaze neyokusanga enajjeera oba ekisaasi oba entinda noŋŋamba nti ntwala entebe nyoganyagala 2,200 noŋŋamba nina 1,000 negamba akalekolagomu kitundu nolembera ku 1,000 ate ogera nate okusima noŋŋamba kale kankongeremu 2 nze mba sikyakututte okonnemi kati yeerowoozezza omuntu anaatambula tamala tolowooza kinene nnyo waliwo alama bw'oba ova ewaka ewuwo ng'okimanyi ogenda Ntebe for example kati nze mbeera Masaka mbeera Lwengo nze bwe mba nva ewaka ebweyogerere nkozesawo boda nenvuga nendeeta ku agenda nkimanyi nti bwe mba njirinnye bodaboda njiwa 10,000 bwe mba ngenda giwa 2,200 mugamba nina 10,000 ate making sure nti ewaka nvayo na change nengenda nenja ku bypass neninyeyo ku bypass nemuga okuva otuke ebusega kuze Masaka nina 10,000 sikyetaagisa kumala kulowooza kinene nnyo kati oyinza okugamba nti nongenda tugeze onzija nekisaasi nzira najjeera oba nzira ntinda noŋŋamba aleeta 4 nekuga ninawo 3 then nga nekankongereyo 1,000 kati gwata oli mutuufu nti batya bwegamba nti nyagala 3 bwegamba nti nyagala 4 gwe noŋŋamba 3 awo gutusobola oteeseganya nate ogusobola okuŋŋamba 2,000 ate okunyongerako 1,000 ziwere 3 anti aba nja kuŋŋamba 2 kugambe kale kole 3 kale 1,000 odumpa odongerako obenga akigyewala anti nga yeerowoozezza kale lwaki omala kwerowooza kati kankubulire ayinza okuba maybe nga mu nsawo ye ayabadde alinamu 10,000 azza agenda okuba nga kitegese wa boda then alina birowoolewo kyekyeggulo kyayinawo n'alowooze nti ngenda kuggyawo 2 ngenda kuggyawo 1,000 okitegeera kati it's not a big deal kozi woba ngamba nti waliwo yali akikozeeko n'akubba oba n'akuba akatayimbwa sikuba akatayimbwa nakyo bwala tize obudde bw'akatayimbwa bwe nasooka kati okwepena waliwo omuntu alinzita alipoza alinzita mu ssaawa 12 birungi byefunye mu bodaboda ebirungi byefunye mu bodaboda ekisooka kyefunye mu bodaboda njigiddemu okulima oli musajja mulimi olimira waffe nga ttaka liriwe lyawaka kitange omuto yali yampa abeera muganda wa taata oba musanji wa taata gye bawasizza awamu kati nga gwe booli awo ng'olina muganda wo n'empasaayo ne Brown n'awasaayo tubeera ba musanji kati omwana wange aba ayita Brown taata newa Brown aba ayita nze taata ngamba nga gwe booli awo ng'olinayo muto wo muwala ne tujja ewammwe nze ne Brown nze n'empasa gwe ne Brown n'awasaani n'awasa muto wo kati taata kati tubeera ba musanji nze ne Brown mu lulimi lwaki oyo yakuwa kuba batolina bw'omuyita ate abeera kitange aba kitaawo ate kati gwe ne Brown muli ba Luganda omwana wa kati ngazi kati for example gwe ne Brown temwemanyi nze ne Brown twemanyi kuba twawasiza mu nnyumba egi anti kati omwetegedde muwasiza waffe kati abaana benzaala abaana bange abaana b'ozaala ati babeera nange bange baba baana bo n'oli babeera babe kati lwaki kati oli yaba alina okuwa lwaki si taata wo akuzalira ddala oba taata akuzalira ddala oba muganda wa taata wo
kati tato wange tato omutoye yawasa mama wange omutoye ettaka alina ddene ate nga tata ebyo alina ddene tata yawasa mama mama wange omuto ne mama wadda kitegeeza tata w'omuntu ne mama wadda baakuwa natukitegedde bunyi ngambye tata wange anzaala gye yawasa ne tata wange oli gwegamba omulala eyawasa mama wange omuto abawasa ku bukojja ne bawasa bonna ne bajjayo abakazi naye abeera kitange kati omu ye yakuwa kati yawasa mama wange yasiga omulala gye yampa wennimira kuba nagenda nangamba jangu olime butungulu Kampala mumirira mukyalo lwaki tumuleta Kampala obudde sibulina kati tukanagenda mu kyalo n'olima nze sigenda ngenda just nenambula bulambuzi olimisa sente mwabalimi balakija bitu kati alaba kanze ebiseera ebisinga kati mama wange mwesiga mama waje abeera bonna babeereyo mu kyalo mwesiga kati ekirungi ekimu kyenfunye ku ebyo pozi n'ekimu kyenfunye mu bodaboda funye mba customer mikwano gyange omanyi omuntu abeera mukwano gwo kyanjawulo n'okuba nga omumanyi omanyi oyinza kuba nga omuntu omumanyi naye nga si mukwano gwo kati for example nyinza okuba nga boni mumanyi tukola ffena naye nga si mukwano gwange okitegeera nga nkumanyi nti nno osobola okuyita jangu otwale waneno tugende tukole naye nga toli mukwano gwange omuntu okubeera mukwano gwo kitwala eddaala eddene wabawo step zemuyitamu waliwo steps zolina omuyisaamu kati kadala okuba nga ojja ne tunyumyamu halo hawaii biki naye nga sisobola kukubira simu nekugulira ekizibu kyennyina oba nga ndi depressed oba nga ndi kinga sabbigambo kituufu kati emikwano gyofunye gyegiriwo gyegyo egyemboozi oba egyo egiri ddi nze nfunye nze n'emikwano egingaseeko era egisobola okukola ekintu nagamba n'omwebuuzaako nga customer oba nga mukwano gwe kuba kanzi n'emikwano gyange kati nga mwami Arafa abeera awo bweyogerere kakajjo buto mpangade naye kati olw'embeera esobola okutabukako nogera n'omwebuuzaako nakuwa advice ennungi nagamba obadde ogenda kikola bwoti kikole bwoti oba oluusi naye asobola okujja naye wange nagamba Charles mwana aliwo embeera etusone nawe n'omuwa advice okusinza naye gye yakola ki naye gye yakuwa kati ate mulone bakasoma bange benfunye na customer bange bannange bambi ambeereddewo mukama era amuddizeewo kuba buli mbeera abeerawo buli mbeera abeerawo kirungi okusiima n'abantu asinga tebasiima singa tebeebaza biraba bulabe era bambi ye mwebaza nandi mwogedde erinnya naye ayinza okuba nga siwa tayagala kubeera kamuleke naye nga bambi mukazi naye nagyoli nkwebaza naye katoye bw'aba akubeereddewo nga simubula tumwogera linnya abeerawo abeera awo ku UNBS naye jasiga namwogera linnya obulamu buli so private kamulekere awo naye jasiga awo naye kasita yeemanyi bw'abeera ku UNBS kyennyonnyo kiwali osanze mulimu gwa boda client n'owulira nga kale nga si kiri eri kyoli okuleka okumuvuga olunaku lulamba nga kisingako ku ekyo banange nekirala nzika mbabuulire naddala mu abasaabaze ba layisi bano ba 1,200 banange mulina olugezigezi banange mulina engezigezi oŋŋamba osoosinga osaze ku next saloon nagamba ntwala ku ttaawo ekiwaatule olwataawo ekiwaatule kuba bamanyira kuteekawo josi nga oyise kuki ku Yusef yali Yusef kati yafuka Shopwise mama ngenda okuteeka nagamba nteeka ali katale nga akakuta ku madala geeri aleme kwetolola kugenda
Abolusi bana mubana yegezigeza nanga basaze balaisi. Bana gono. Kada walukuba otugobye. Sikugobye. Naye kati okuva waleeki okuva ku next saloon okutuuka ekiwaatu emiziri 10 ne wakiwaatu. Ezi 10. Nati twampe ate bale katize n'ekirala bwe mba nkuvuga. Bana omusaza akuwanya amateeka amanje. Ng'afula ku pichiyo. Bana nga enengeri gya kukyusa ebirowooze. Mateeka ngaki? So vuga omusaza nagamba. Nze tonvuga speed. Ekyo n'okyuliriza mbongo obwo. Naga ate onkuba binnya. Kati noosi n'okimukubamu by mistake. Kanowooza mami oyagala nkole ntya? Kuba naye gulu nawe ozirabe ennaku zino. Kati muno oba omukuba ebinnya. Ate nekyalo lwaki oba ovuga omuntu ababoda ama kuvuga n'abanga avuga akaveera. Nze omusaabaze. Nze omusaabaze nkuvuga ku speed gy'oba oŋŋambye. Omusaabaze nkuvuga ku speed gy'oba oŋŋambye. Abamu muvugisa kajanja. Ate abalala nze waliwo boda eyanvuga yalina oba stress ze. Omanyi omusajja okuyingira oluguudo nga tasosekebera bali batukubye. Ne mubuuza. Bolowooza ki? Naŋŋamba. Mpulira n'ekyaye nyina ebizibu ne mwasooka oveeko. Oyimirire nze nveeko. Tukyogereko tuddemu tutambule. Otherwise ojja kufa nange nfe mu bye sitategedde. Nze mpulira obulamu bwange mbukyayi. Nze simanyi na kye ŋŋenda kukola. Kati gwosazeewo busaze oyingire ku obwoti. Nze mbadde simanyi kinyingira na kkubo. Kati kankuwa ekyokulabirako. Kimugenda ku kkubo nga mwe muri steady. N'erinnya olyaba? Yali speed. Yali speed. Ovuga speed n'ogwa? Yali speed. Yali speed yanviirako okugwa. Era ne mu kugwa mu 2:21 by then mukyala wange yali agenze nafuna mukyala wange n'afuna olubuto kati yanga baba azaala ayagala azaalire waka alabe nawa n'ewaka ne musindika wa ewaka kuba namusindika nga 22 December 2021 nga 29 ng'otumaze ota mu Christmas nakera amacha nekola nevuga omusaabaze wange bulungi saa zalinga nnya sera yanyuka na kiro kati ndavuga omusaabaze ne mutwale na mugongo ku kyachi y'abakristaayo kati navuga piki speed olwokuba nali ntuse mu koona piki nenemo controllinga nenyingira omwala era bambi piki ya mukama wange bambi roni onosonyiwa kyo bambi yaggwawo yalina piki 2 bambi yaggwawo bambi teyaginsasuza naye yo yaggwawo naye bambi bizibu ki byemuteera osanga nga muvuge piki z'ababosi oba piki za looni? Kalonda nze nga nzavuga piki ya looni nkimanyi nti bwe ngimalayo egenda beera yange naye eya bosi ebeera yo kuba yo saawa enaginona kati bosi ne kampuni aliwo okusinga munsasula wano aliwo agosa ogamba nti neha kukolera gundi wakiri nkolera mu kampuni waliwo ne kampuni mwana nayo gyokolera nayo kuba kati nganze omuntu sivuga piki za kampuni eba yaki nzivuga piki yange ya looni neye yakinoomu eyagimpa waliwo abakinoomu oli yagigula n'ayagala gwe mulimu gwe mulimu gwe agaba piki za looni mbadde nti n'omuyindi yabawa mwene nze sivuga piki ya muyindi sivuga piki ya kampani bakola batya nze sigivuga nze nganze omuntu anti bakola batya ate bene bakola kye kimu naye kati nganze omuntu nganze abakampuni omuntu bw'ovugira omuntu ng'omuntu osobola ofuna obuzibu n'omunnyonnyola yakiwuliriza mangu naddala nga ategeera naye embeera naye yo kampuni ewulira nayo naye ekizibu kya kampuni kibwofuna ekizibu ejja kugamba nti piki bagifuna wogipaakinga baba nga bagiraba kati kankubuuze olina ogambye basabaze b'olukumi tolina kyobagaza n'ebbiri mbavuga naye mukendeza olugezigezi banaye n'olugezigezi kati bweba obuvuge nga bw'oyagala nga talina makalawo nze bw'ŋŋamba nti njija ntwale wali nkiwuliriza kuba mba n'ensonga lwaki kuba kati ezo olaba nze nagendako navugako omusaaze ne mutwala e Kasana Luweero ku kyaki ebyo
nesangayo omusaabaze nangamba agenda bwayisi nangamba naye alina 10,000 nemugamba onosobola okugumira amateeka agange nambuza gati nemugamba bwenteekako omusaabaze tekikosa nangamba kasontuusa oyo amanyikibwa kali nolaba nsagala kungatikako musabaze mulala aye kati kyalesa zino epica ennene anti kati labayo bwe tubanga tugenda Nigeria 1 ng'ojonsanze nga tugenda Nigeria 2 oba kale nga tugenda ekiwaatu ng'osanze wano Nigeria 2 wona nga wa 100 oba 2 nenkugamba ziri 100 noŋŋamba ijje nentula tongattako mulala at least ŋŋamba nnyabo zibeera 2 nawe oba naasobola oba siisobola mukungattako awo muleetera abatemu banammwe waliwo enguudo zibatagattako bantu oba balugattako batalugattako si buli omu tayagala mugattako kati osobola kubeerako kukwayiweyo ku Jinja Road ova mu tawuni paka Mukono bakutwalira oyina 3,000 bakuvuga weka maama guwagigula anti gaana mugabe nnyabo sisobola kuvuga weko basaa kutwalako nze soobanga n'omusaabaze wa nusu kasanvu ng'olina 14 nekugattako ne mani gwe gumu 10,000 okimanyi binene byokugattako wogera nongatirako omubbi munno neteeseza wamma nti nno iye ate nzimba n'amanya nti si mubbi munno ogenda ate nekireno kyala mukikola tuzeze naawe kugambye ngenda Kisaasi tomanyiiyo kankuyitire munnange omuyita gweyabayakwayise nze kyenninanga nze omuntu nze bekusinga nongamba ati ngenda Kisaasi nongamba netuyemagala mu bbeeyi oba nga tomanyiiyo nogenda ate nze nekirala nze boda munange bwayimirira nga alamuza omusaabaze simuyimirirako nze nenonya nange kiki ekyoyetisa boda omulala nkuyimiriza tulemaganye otasika kankuyitira oli omuyitangani tulemaganye ebbeeyi naye nga liwa tayitawo lwaki omuyimiriza nze sobola nze sisobola kumuyimiriza tekanti nomasa akweyogerera kati kimunafunye oba kasitoma ekyo temukiddamu era kino nkigamba gwe kikira abalala bonna si buli client nti ayagala muyitira waboda waki amumpirire mubbi muno yakingambeko yesadde nakingamba awo ange oli nakigamba nakigamba tiwali gwe yali Sunday I think yali Sunday nenkugamba sagala kumpitira waboda woba oyise mubbi muno tutambudde tuva Nigeria tuddakira tugeze nkugambye 2 oba 10 tukanyiza ebbeeyi bw'oba owulira nga tosaatwayireyo ebbeeyi ngamba nti sijja kusobola zaana okungattako bwe tutukayo nongattako mubbi munno nze mba namanya tekimubbi akati munnange omuntu omubbi naali mubbi ogenda bbawulo kyogola nti kati mbasaagala ongatteko atisi menene ezoobe naawe weka gwe naakwesiga ntya nze naakwesiga ntya atisi nababiri basinga omu wakati bwenzijja wakati abaana abawala muli babbi kituufu ekyo siwakanye naye ate tilisikyetawo embeera ng'omubbi tomuwadde chance kubba bulungi kati tugeze tuva Nigeria tudde n'Ekisaasi nkugambye ezibeera 10 oba 2 tutuuse wali bayitawo batya ku kigere kulambira ogambye kantekeko ono agenda Ekisaasi otugase simumanyi tamanyi takumanyi fena basatu tetwemanyi wata nga nze noli tulina connection nga twagala kubagoba gwe noli nga mulina connection nga oba nze noli connection ngeri awo bitweti byonna ntegeka za Mukama waliwo ebintu nga mwabateekayo entegeka nga si Mukama si akutegese nze Mukama anyambye kubanga limbadde nga nvuga bodaboda sinafuna kintu ekyo era Mukama asaba kitwali wano era weewale okutuuza abasaabaze ojja kutuuza abasaabaze bombi babiri nga bakuteza akakodyo nga baagala kutta batya waliwo obudde bwesivuga musaabaze mba sikusobola sikuvuga anti labayo nyinza okujja nempera nekugamba ngenda Ekisaasi wa nzikira ku satellite tutuuke ku satellite tuyite wanene mabega tomanyiiyo tonzikiriza gye simanyi nze kati kyenayiga mu bodaboda tonzikiriza gye simanyi tonzijja ku kkubo obudde obwo kasaziwera 12 tonzijja ku kkubo anti kati gwe we are not talking about you kyogera boda bonat large nekigamba boda bannange era avuga abasaabaze ng'oyingira mu bukolido ogenda weesibye 2 ayo 2 3 2 tezimala era bakikutekedde mu kolido eyo tumakya bakuteketekedde
anti era kyekimu n'okukwata ababoda babiri n'obatuuza ku ppiki omundi gumu tomanyi kiki bakubalira abasaabaze babiri obatuuza ku ppiki ate oteekako omukazi n'omusajja ate bonna baba babbi kimutuuza n'omusajja gwesitamanyi mutuuza otya n'omusajja gwesitamanyi kati waliwo kubanga sente zo z'olina bweziba nga tezimala ngamba sijja kusobola ofuna omulala oba biveeko sigale ku kkubo kati waliwo kubanga naawe oli mbwetavu nga nange ndi mbwetavu bwa sente kati kankubuulire bwema ndi mu bwetavu bwagenda waka nga sente zenyina tezimala ng'ate oyo minizi balina kungattako that minizi kendeeza ku lugendo ng'otambulawo nze sisobola kkiriza kungattako wa boda mulala babu babbi ate nkimanyi era waliwo n'abalala balinga nze no tekiri mu nze waliwo n'abalala ate kati tuleeta ku boda n'omuntu gwotalabangako gwe kirimu ggwe nze pezi simanyiwa okujjako ng'omuntu oyo gwe tusanze mukubo ng'oledde mumanyi awo nsobola okukkiriza ne bangattako kati omanyi navugako omusaabaze omukazi namusanga manyi nkola nnyo mu ttawuni ngendayo nnyo mu ttawuni nakanga omukazi nangamba mutwale ebweyogerere nensanga n'omulenzi nangamba mutwale ekireka kati omulenzi omukazi nangamba mbu yasanga omulenzi bamutuza ku bodaboda n'omulenzi omulala mbu oli omulenzi ng'ali ebinyeebwa owulira kati mbu ebikutana bye byeyasusanga yakola ki yasulanga mu kasawo koono omukazi yabangamba pozi ng'oteekako muki pozi ng'oteekako mukazi munnange era nga bwofuna mukazi munnange awo ndi nkuleka naye bwofuna musajja saagala waliwo gwosinga nange tasosola yagala tuke wako okukwata munsawe ng'alamu ebikuta by'ebinyeebwa kati okuba onaga ye tayagala abasajja ayagala abakazi banne omuvuga asaabaza ababiri kisinzira sente mukusaabaza balina abasaabaze oba sente zo tezimala tokkiriza kugattako ajja kugattako mubbi ajja kugamba zasigazizaamu tambulawo okendeeza olugendo ate si buli omuntu asobola otambula ngaawo bagume abakuba obutayiyo wuyo kati mulina obugatto buno obulina obukondo obuwanvu omutambala enkono tamusa nga tolina transport ate nange buli muntu olina enkondo tolina transport yambala fulato yawe okutuuka gy'olaga kati nga tuwumbawumba kagamba ekikoowa ababoda ababoda kagamba tukosobola okubawa tuwe both sides ebirungi n'ebyo obagabe balina okukomya nebyo balina okukomya ekisooka kya byonna baana bwe batugenda mu mulimu gwa bodaboda tuleme okutattana omulimu gwa bodaboda omulimu gwa bodaboda mulimu mulungi naye mwe abaze ne mutuyingiramu nga temumanyi kye mwagala aliwo abazze okutattana ekitiibwa ky'omuntu kati singa buli muntu ng'emunabeera ku mukolo si buli muntu ajja ku mukolo nti aba ayagaliza omugole akole ki afumbe waba ajja okutattana omukolo gukole ki gutabanguke kati ababodaboda abajja mu bodaboda nga temumanyi kye mwagala banange mwandikirese zikinanteesa nenga mwe mukireke tugende n'abasobola abamanyi omulimu gwa bodaboda gwa bodaboda mulimu mulungi kuba nze nga nze omu gwenkola era gwegumbeezaawo na buli kimu ekijja mu bodaboda kati abasaabaze bo bagamba abasaabaze nekyaki mbagamba banaye bw'oba oli leeti tovugisa sipiidi kati nze omunako wa sipiidi ali nama abasaabaze balayisi bannange naye mweddeko bambi mweddeko embeera ze mutuyisa bubi ate sebo agiremerako sebo katamaze mutuusa wali sebo wayagala sebo tagivaako agamba nkoma wali aye ng'ali siriyasi nga tafaayo oba gwokoze oteboko naye agambye akoma wali wayagala temwagala tusaza kkubo nze nze bwe mba muga omusaabaze nze nga nze omuntu nongamba ati ngenda awa
katugere fwe gambo genda jera era mwe tukalinga tunna tukaje jiwangambi kubuza ogenda ku mukono guno ba mukono guno kati bwochi ngamba walukumi ngoli ndakunyiza kati bwochi ngamba na mukono guno redde kati ate ngamba ate wali basi kyakwezezaayo wasa akola msobi biyo omundi guno Olada musire bulungi mweraba kuba kino sikiraga akagaba barayise bagobedde ddala nenga nekirala akusookera ddala tumira mama wange ne tata wange abanzaala abantuusiza wano wendi netumira baganda bange nentumira abaana bange n'abaana bame babiri tenga tali mufumbo nange omukyala gwe nalina yanzaali abaana babiri obalabirira gye bali eyo kati byako byakyankana baliwa nasembayo nga bali Ntebe kati sijja kuba bali tobalabirira ekyo kiveeko bw'oba tomanyi gye bali kitegeeza tobalabirira bali Ntebe obalabirira bali Ntebe owaayo obuyambi nali mpaayo naye kati okyawaayo nefuna obutakanya ne maama we ne maama waabwe eno show egenda baasho ndala etya then soko pozinge mwane no nokutali mubuze ebuzo manyi kati bino bano benjagalira ddala